mujjukira Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bwe yabeeranga ku Zoom conference ne bayayi banna bali mu America Buganda bumosi me Buganda bukoze butya simibi kibichi atadde campaign groups zokotola across the world abagenda mu campaigningira nabagamba kono bagati yagamba banetya oyo kyagula by June ajja kubatalunga n'ekibina tekiriwo. Do you still remember that? Mukyajjukira ekigambo ekyo kye nabagamba nti ye yagamba banne nti kyagula mugomukaga tajja kuna ekibina tekijja kuba mukyakijjukira njala mugambe ndi mukyakijjukira then mbatwale wenjagala mutegeere. Museveni ne family yonna bakimanyi nti Uganda eyaya nofuna omukulembeze nga monna Uganda na yembo batula mu meeting ne bakola okunoonyereza eggwanga lonna lyandiyagadde omukulembeze nga avaawa mu Buganda mbu yajjogatta Uganda yonna. Omukulembeze ogwo baali babaze Ssaalongo Gamulenge ejja Wasanya Carol Charles Peter Mayiga ne mukulu Mathias Mpuuga Nsamba be baali babaze abantu babiri. Nkiddamu Museveni bakola survey ng'eggwanga lyonna liyaya n'okufuna omuntu ayunifyinga bannayuganda bonna nenga zonna angoze by'ofuzira nti omuntu alina okuyunifyinga eggwanga lino alina kubeera Muganda olw'ensonga center point y'obuyinza bwonna mu Uganda eri mu Buganda wakati. So balina okwidentifyinga omuntu oyo yali Ssaalongo Gamulenge oba Mpuuga de Mapuuga. But main target yali yani yali ya Ssaalongo Gamulenge. Mr. President doza kuno kuoli enteekateeka y'okukwata n'ekibiina bakiggale bwe bamala okukwata n'ekibiina bakiggale bakozese force to contain bannayuganda wonna we banaabeera beekalakaasiriza bo balowooza ne banaakukwata basobola okucontaininga bannayuganda ne basigala n'obusungu ne balinda who is coming to represent the Baganda balyoke bakukunule Ssaalongo Gamulenge nti mu Buganda bamuleete ngadde njala substitute to represent Baganda in Uganda. Kuno kuoli Gamulenge byenjogera byonna biri ku order paper yammwe nga mwabi planninga kati nze nkwabiza nagamba nze ngenda kukubira mu phase nkukubira mu phase mukifunye oba nkiddemu nkibanyonyole bwe bamala okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe nga n'ekibiina bakibaanize nga tewaliwo escape route nga mbo bamaze otucontaininga nga tulina obusungu baleke batusulemu Ssaalongo Gamulenge yensonga lwaki Ssaalongo Gamulenge akola pate ezisiibula nga mmwe temumanyi byakola byonna asiibula okujja nga nze mukwatiddewo n'abeerawo n'afiira obufiizi naye nga ate bamugobawo dda. Kati bamala okukwata president n'ekibiina ne bakibaaninga mmwe ne musigala nga mulina obusungu balyoke bagaye nti kati Ssaalongo Gamulenge yazze to represent Baganda. That is the last plan or the last resort plan gye balina Yoseri ne banne kati njabiza sigwado zina buno bwe kibaluma sigwado buzina kazina kaluwakko kaluwa kazina buno kaluwakko kazina yangu budde tulina butono nnyo kaluwa kazina kaluwa bwoba tojjanga ngenda ku kirala mukulu kaluwa kazina kasitanka balaze manya okubeera mu fo kaakano kanso kenzijemu eddoboozi kana akazina bwe yadde azina nga babaze omuzanyi bamanyi nti ensi tegumanyi
aha kati yenga azina obuzino bw'ekirogo ng'amanyi tetusobola kufuna information ekwatagana ku plan ye oyo gamulenge gy'omulaba ayina n'abagoberezi bali awo bonna balengera amannyo gali ku ngulu balinganga embuzi esabalaavu kuba naye agatisse teri muganda atikka mannyo bw'atyo ng'atunuza amannyo omuganda ng'atunuza amannyo bw'atyo atyo kizibu osanga Simairo y'Omuganda ng'amannyo gali ku ngulu bwe gato gasisa g'atunuza bw'atyo ogalaba kati mukulu bampita naddibanga Promax Extra kati ndibazo olwaliro enseetegedde mujja kifuwanga mukiza munda olwaleero kale otuvudde okatugende ku kirala kati ekizibu ekiriwo kirirudda wa wekiva waawano ekizibu ekiva waawano according to my reliable sources president yakagamba bajja bamukwata enfunda mmeka mumpandiikire wano president yakajja bamukwata enfunda mmeka wandiika wano wandiikaawo president yakalagira bajja bamukwata enfunda mmeka president okwata bali ba Eddie Mutubane mujje mukwate nze temumanyi ensula yakabaga emirundi emeka yakabagamba enfunda ezisukka mu mukaaga diddigi gubo yagala mujje mukwate nze lwaki diddigi ekibadde kimuwandiisa ku mitimbagano ekyo kubadde kusuula jinja mu kisaka kumanya kyekifaayo mu nnaku 3 emabega diddigi wamala okuwandiika nti amugontu anytime Lunyankole lesson is road into Kabobi Yoseriti Bahabura Nyandwe alina omwami gwe yalonda atula ku lukiiko lwa United Nations in New York bamuyita Ambassador Adonia Ayebale is a Ugandan permanent representative at the United Nations Assembly in New York mwena mumanyi nkiddam yo oli magodogodo munyarwanda mwati waliwo magodogodo muzaire yavuga nga pichipichi katono magodogodo tuswigiri didigidere drinking general oba genetically modified general welcome defense now one day can't Lunyankole Rosaries loading I'm going to arrest Kabobi abazungu babisoma kati Yoseri yabadde ali awo after those tweets ambassador Yoseri gwe yasindika okumuli present oba okumukiikirira mu United Nations New York Assembly n'abawandiikira ebbaluwa nkwatadde n'essimu n'abagamba temugeza ne mwetantala okukwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mumuleke. The moment you arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, everything will be in the state of Kwagamaya. Our embassies are going to be closed. Our business are going to be frozen. Our accounts and properties are going to be frozen. Leave the man to be. Leave the guy alone. Na ye ngabo mumanyi. Sell a cow and educate a cow. Sell bihogo and educate bihogo. Sell rugaju and educate rugaju. Bategera mu wicho lunaku wakutana akawungezi nga bavuga emmotoka bagenda ku farm. Still basobola okikola ne bamukwata. Kubanga abo bayina emmundu. Aba sero bihoga and educate bihogo oba sero lugaju and educate lugaju bategera lunaku olwich wakutana bavuga emmotoka bagenda kulambula nte zaabwe. Nabazanyidde video Here watching but nabazanyidde video Yoseri nga ayogera ku corruption na amini. Yoseri yabagambya atya. Wulira otegere nti bategera nga bali mu nteza. Because we are still lucky. No, wait a minute. Kanka badigule okotegere kyembagamba nti bano bategeranga nti wulira.
because we are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my cow, it's a problem for you. I follow you. Basereze gwanga ne bazimbamu ebizimbe wote basute aye doesn't care. Naye baka yanako babba ibihogo yebba rugaji ajja kugobera ne Montana ajja kuchimayo. Bebo somo si babiri yeye ndowooza yawe. Mutegedde bulungi nnyo kati. Adonia aye bali yabagambye don't dare arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu you will cause catastrophe in Uganda. But mumanyi ba dictator nendowooza yawe naddala ono bo ba risk takers they risk ate jjukira bali mu evening age